So you people, this is really too much. So I happen to be giving out medicine here in our National Referral Hospital, Mulago. So here comes an old lady, Yagari Dagara, the one that Dagara Managaranga. Ebikanga ngamusanvu ala ino okumira bantu kitegedde omukazi pharmacy gyembaddemu nga for sure tulinamu eddagala lya kika kimu netukamu omukazi nano asoose nakkuba layini n'atuukawo netumuwa akalagala kamu netumugamba amalala gakola gakugula. You can imagine that situation. So this is what the lady said. The lady said mugatumme edagala mulitumme, but it will expire and you throw it away. If I can go to her wedding in Luganda yagambye edagala mulitumme naye ligenda kufa mulisuule. That is how she said it. Recently Uganda, the government yakutte billion 17.7 billion Ugandan shillings is allocating ku Mulago National Referral Hospital, a hospital that does what? That welcomes everyone and everyone hopes to heal and get better from that hospital. Anyone in this country would love to be treated at Mulago. You can see billion 17.7 nekwata 18 point something billion Ugandan shillings neza locating ila URA sinti za URA yukanga no URA staff to purchase the medicine of the staff of URA. You allocate 18.2 billion Ugandan shillings. You can see. So logically, you the government officials, those and the top dogs that pass those budgets. You see that purchasing a dagala URA staff, but staff just have a koziba URA purchasing a dagala is more expensive than okuketaringira abalwadde abali mu Mulago Hospital n'abagenda okujja. Literally it is a whole nation by the way. Omuntu gwo omusaala okusolooza omusolo ate toyagala kwatene ku musaala gwe okwegulira eddagala gwe n'opasinga budget emugulira eddagala nga budget eyo is more than budget eya Mulago Hospital, National Referral Hospital. And if this generation keeps quiet, we are really perishing. Because they are after money and their families. Nothing else. You don't matter to them at all as a nation. We don't. But if they to get there, we know they will arrest us. They may come up and beat us and look for us. But whatever they want to do, we are okay. I don't want to sit home and my kid asks me, Daddy, what are you going to tell the kid? That was what I'm saying. But that is actually not the big case. The real case is Bana Uganda. Talk. Don't let fear conquer us. The moment you continue with the fear, dictator you won't watch. Go ahead. That is all they want. That is why they come up with those machine guns and a mamba street to instill fear in you. But the moment you conquer that fear and you no longer fear anything, it is when you will see the change. It is when you will see things happen the right way. I understand in medical school, you don't have to show any political side. I'm not showing any political side. I'm advocating for the right thing. I'm advocating for the rightful thing. That is what I'm doing. It is really hurting. Bilioni 17 nuziwe dwaliro. Nokota bilioni 18 nuziwa okupurchasing eddagala lya staff ya URA. You can imagine. And you tell me you love the natives? You love the citizens of this country? And now Uganda, let's come up. This generation don't keep quiet. Do something. Do something. If you don't do anything, you are perishing. Let us not perish Ngatulaba. No way. No way. Do something. Zibampita Sadiq Aliatunga from Ntungamo. Peace out. Akantu wako ekinyumidde mu bintu byonna agambye nti
generation wenasirika ku bintu bino ebigenda mu maaso, as in ategeeza generation gye tulimu nti singa musirikira ebigenda mu maaso tuyinza okumaliriza bubi nnyo, naye ng'abantu boogedde tunamalako naye ebyo bivaawa Mulago Hospital. Nga tufuddeko eyo, waliwo story ya trendings since yesterday but one. Abazze mugiraba naye nga saagifuddeko nnyo, nabadde neebuuza nga sinadiginga deep kumanya bibadde bitya. Kansooke nkuweeko katono then nkuwe story. Emmotoka mugiraba? N'oyo omukyala ayambadde oba cream oba white. Eyo omwami, emmotoka eyo yabaddemu omwami w'oyo omukyala. Omwami yabadde mu mmotoka eyo yasse omuvubuka omusajja oba gwe yasanze ne mukyala we. Anfuna bulungi. Yavuze nadda maaso n'amulinnya, n'avuga nadda emabega n'amwongera n'amulinnya, n'amala n'amuyitako n'agenda. Ate bwe yagenze yakomyewo nga yagala koona n'omukazi. Bwenzi. Nothing else. Newankubadde nga sisobola kubeera na musajja ayinza kukola kintu bwe kityo, naye omukazi oyenda biki ng'oli mu maka? Oyenda biki ng'oli mufumbo? Why? Calm down. Okitegeera? Bwe nga ebintu bikutabuseeko mwami wotaliwo, ye bikutabukako biki? Ate namwe abasajja abakwana abakazi abafumbo, muleke abakazi abafumbo. Kakati story gyayogeddeko yeeno yo ntuufu, naye era kati maze okuba nga ntegeera ekituufu kye kiriwa. Story eyo gy'olaba omwana muwala gyayogeddeko, omuntu gwe batta y'oyo omulenzi ayimiridde oyo, era nategeddeko amannya gwe nti ye Emmanuel Mahamba, nzaalwa ya Zimbabwe. Naye nga nnyini mukyala eyali mu mmotoka ye Munnayuganda amanyiddwa nga Ali Mugoya, era nga bonna babadde bawangalira South Africa. Omukyala ayogerwako oyo gwe batiddeko omwami ono yamanyiddwa nga Nsambi Nyondwa, kirabika mu South Africa. Era ng'ono Omunnayuganda amwinamu abaana babiri nga bafumbo weddu. Naye okusinziira ku mukyala, mbaddeko eyo ku platform z'e Zimbabwe nga bamukolako interview, omukyala yagambye nti kituufu yali addeetinga omwami ono essaawa eno omugenzi naye yamuta ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwokubiri. Nti kyajja kitya okumuta, naye ate n'agamba nti yagenda okudeetinga omwami ono Emmanuel nga embeera emuyitiriddeko ewooli, essaawa eno gw'ayina era taata w'abaana. Naye ndowooza ensobi ennene ennyo yagikola adeetinga ono ali mu maka g'omusajja. Era ono ogaayo n'essaawa eno omugenzi Emmanuel Omuzimbabwe abadde asula n'Abannayuganda era ng'awangaala n'Abannayuganda nga ba mikwano nnyo. Era nti Abannayuganda bano emikwano gya Emma be baamulyamu olukwe ng'ono omukyala wa Ali agenzeeyo omukyalirako, ne bamukwata akavidiyo ne bakasindikira Ali nga ye omukyala takimanyi. Kakati nti Ali bw'abimanya yava mu mbeera ne bibeera bibi nnyo. Omukyala n'agamba relationship kangyesonyiwe, n'akita era buli omu ne bapartinga ways, buli omu n'agenda bibye. Omukyala bw'atyo bw'agambye relationship yagita ennaku z'omwezi nga 28 omwezi ogwokubiri omwaka guno. Kakati okusinziira ku mukyala agamba, era amawulire agali Zimbabwe gagamba nti Abannayuganda ababadde bawangaala ne Emma be baamulyamu olukwe okumuleeta eno gye baamuttira nga bamuleetera Munnayuganda munnaabwe n'amutta. Era bo bagamba okusinziira ku mukyala yagambye
twogera ku mukyala gwe baatomereddeko Emma nti ono Emma bajja mu gurupu y'abantu 6 wali gy'akolera nga ku 6 abo 5 Bannayuganda era ono Muzimbabwe babadde awangaala nabo era ye yabeekanga weekanzi nga batuuse kubanga yali tasuubira Emma omugenzi okubaako ku bantu abo 6 era nti we baatuuka awo n'amwekanga kumbe ne bbaawe ndowooza nga oba ali kumpi awo olutalo ne lutandika ye n'addamu makati n'abaawula n'alowooza biwedde oluvannyuma Emma omugenzi yakwata ejjinja n'akuba emmotoka n'agyasa ekirawuli ye omukyala agamba teyalaba awo ebyaliwo at first kale nga biwedde ono agenda okukuba ejjinja ye nga azzeeyo mu dduuka ate awulira kereere wabweru agenda okufuluma yasanga Emma ali ku ttaka era nga omwami we nga ddali vansi n'amuddamu ogwokubiri n'amuddamu ogwokusatu n'amutta sitole bwetyo bweri era nalabyeko ne poliisi ya South Africa ng'efulumiza ekiwandiiko nti enoonya ono Omunnayuganda naye agali e Zimbabwe abazadde n'ab'eŋŋanda ba Emmanuel bagambye tebakyayagala investigations e South Africa kubanga bamanyi tebagenda kufunamu era nti bamanyi nti African police bali corrupt bamanya tebagenda kufuna justice bagambye baagala kimu babawe engoye omuntu waabwe ze yafiiriddemu kyokka kye baagala ngoye zokka omuntu waabwe ze baamutomereramu n'afiiramu ebisigadde tebabyagala abaffe binaakomyenkeriza bitya nze naawe naye ng'omukyala yayendera mu bufumbu kwegamba ng'akyalina ono Omunnayuganda ate n'asigala nga kale n'ayagalana n'ono Omuzimbabwe ate ng'Omuzimbabwe awangaala n'Abannayuganda babeera wamu basula wamu so in other words bagamba nti Abannayuganda be baloopa Omuzimbabwe nga bamuloopa eri Munnayuganda munnaabwe nze naawe awo tuvuddewo nga tweyongeddeyo tugenda mu maaso tulaba ebigenda mu maaso nino mu ggwanga Uganda abaana batabukidde Eddie yawe era Fred Lumbu yamwogeredde si birungi oganze n'ogamba nti bakugamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mugezi nnyo okusinga abalala bonna mu famire. Yes, of course, bw'abanga mugezi kizibu kye ekiri awo era gwe kikulumira luddawa okuba nti mutoowo mugezi nkibuuza. Bw'abanga Robert Kyagulanyi Ssentamu mugezi ensi ekimanyi mugezi gwe kikulumira luddawa. By the way, Eddie Yawe oli mulungi nnyo, you are very handsome when you are quiet, but you are ugly when you open up your mouth. Nchiddamu oli mugezi nnyo ng'osirise nga toyogedde wabula oli mubi nnyo bw'obikkula akamwa. Yenjawulo eyogeza abantu nti Kyagulanyi mugezi obbasinga. That's the total difference between you and Robert Kyagulanyi Ssentamu. Even if Robert Kyagulanyi Ssentamu is quiet, is clever. Even if he's given a microphone, he's more clever than you. That's the total difference between you and Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oli mulungi nnyo mugezi nnyo ng'osirise. Ne bakuwe akazindaalo oyogere oli musiru. Yenjawulo weerabisizza bulungi nnyo. Ekisookera ddala, obujja bubeerawo mu famire, naye bw'obulaga mu public oba oyolesezza ekifaananyi ffe bulijjo kitubadde tunoonya baani abo abakola ekintu ekyo. Kati gweowejjeyo bulungi nnyo n'otuwa ekifaananyi ekituufu. Wano wenkuddiramu nkugambe nti gwe kennyini ogambye nti waaki mulaga nti Kyagulanyi ategera mu famire. Nange ne nkugamba ebbanga Robert Kyagulanyi Ssentamu lyayimbidde ne lyabadde by'obufuzi bw'olikwasaganya n'ebyo byawukana bwe bamuwa omuzindaalo okwogera
Polisi n'amagye bajja ku internet bagalana mukwata ku bigo byayogera. Kitegeeza mulina enjawulo. Ate kati kankubuulira kino kitegere muganda wange. Olugero bayita kaliira azadde omunafu olumanyi. Oba omunafu azadde kaliira. Taata munafu, mama munafu, omwana gwe bazadde alyanga kisokomi. Bagenda mmanejinga batya. Kibizo sikedde gy'oli. Ffenna abantu mu nsi buli katundamu ekitenyi ekyokutegeera. Abaana omukyala n'amusajja babazaala abaana 10 mubeeramu abaana abasukkulu mu kubaana bannaabwe wadde taata y'omu ne maama y'omu togenda kuwakanya Katonda mubeeramu abaana abasukkulu mu kubannaabwe. Njagala mukkirize batabali ba ssentamu nti mulimu abaana abamu nga Katonda yabasukkulumya ku baana bannammwe nga Katonda yabawa okutegeera n'okumanya n'obugumiikiriza. Ekyo njagala mukikkirize era njagala okimanye olwaleero. Ompulira bulungi nnyo? Obiwulidde oba binaagwa bityo oba binaakomenkereza bitya ye abange Eddie yawa n'avaayo yeetonde oba nedda baabaana bakyamusabula. Munnansonyiwa Kajanja naye kantwale omukisa guno okutegeeza buli wa famire ya Bobi Wine okuva olwaleero n'ennaku zonna ezinaddirira paka 2026 ng'awedde mutugjeeko Akajanja. Mukimanye nti Bobi Wine essaawa eno ne banga yafiiriddeawo we mumulaba tusobola obbagana n'okukwata ku mulambo. Baffenna kati eno n'amaka gaatubeema dda tulibeera mu kwasama tukeera ku kwasama tulwanirira omuntu omu mu famire yammwe mwabalala ne bwe muvaawo. Bobi Wine takyali muganda wammwe, takyali baba wammwe, takyali taata wammwe. Kuba essaawa eno kabe babi tamutusingako buvunaanyizibwa n'afiirawo, God forbid. Naye essaawa eno tusobola n'okubagana okukwata ku mulambo gwe. Tekibaawo ekyo nkisazaamu kubanga ye mununuzi waffe. Naye abafamire ya Bobi Wine mugjeewo olugezigezi n'Akajanja. Takyali wammwe ekyo mube nga mukimanyi. Ffeno twayasama dda kasitoma n'ayingira nga tawagira Kyagulanyi n'omugoba. Bw'oba olwa Museveni genda kati mutugamba biki ebyo tetubitegeera ffe bye mutugamba mwetereeze bagundi. Nga tuvuddeko eyo munnange embeera ekaayo kumanya nga embeera yeekanamye omwana ow'obulenzi anyirira bitya. Mbwe abadde agufudde mugano gw'okugenda ng'abantu batiikula nabba ebintu. Kakati yabbye amasaawa. Olwamaze okubba amasaawa ate mbu awo mangu awo n'atandika okugatembeya. Kumbe eno kamera bulijjo zimulikodinga. Baamukutte naye ng'olulenzi lunyirira bitya, ng'olulenzi lwambadde bitya era nga olusanga kuko ogamba maama naye bino. Oyo omwami gw'olabaawo mubbi. Abantu batikula ebintu byabwe kati babadde batikula amasaawa. Kumbe bano babeera balinze dda. We bakubira bano bannannyini masaawa mujje mukima amasaawa gammwe bano nga babbamu ebintu byabwe nga basokoolamu amasaawa kati bamukutte n'amasaawa kyokka ekyembi abadde agatembeeya kumpi wagabbe wennyini masaawa ge bamukutte nago kanga balage geega amasaawa ge bamukutte nago tuula wansi ye lwaki tetumutwala ku poliisi wayo tuula wansi totuula ku ntebe y'abandi wansi oli mubbi tuula wansi awo oba otuula banno baliwo abalala Musajja watu w'omutundulu oyinza okugamba ali innocent era nno owedda bamutunuzaamu kamera ng'alinga tamanyi bigenda mu maaso naye nga mulenzi mulungi anyirira bitya nkugambye naye tomanyi oba gwe muzeegwe oba mbeera naye ayinza okuba ng'aludde ng'akikola. Kamera zino ziyambyeko okuba nga zikwata ababbi. Recently nalabyeko omukyala naye bamukwatidde sayidi z'eyo mbalala naye nno yabadde abbye ng'abbye buntuntu buli awo naye kamera nga zimmulisemu. Nagenze okulaba mu comment section ng'abaana bagamba nti oyo yabbanga kuva nga tukyali mu high school. Omu n'agamba nti wabula ensi eno nti omukyala oyo yaliko maneja wange nti naye simanyi ekyamutuukako. So at times tetumanyi ebibaawo naye ng'abantu balina ebintu bingi ebibanyiga baganda bange. Omwami tetumanyi oba bajja mumusonyiwa oba aludde akikola nze naawe naye nga kamera zimukutte
kati ensi yonna kyokka nga yeenaanise akagundi ka DSTV mulowooza ogw'omulima gyagusigaza nze naawe tuli ku NCK TV nkugamba nti wendange teweerabira kubanga osubscribinga obanga obadde tonaba ringing that notification bell sharing or liking ebisigadde buterevu mawulire nja kubanga nga kuweera nja kubanga nga kutuusa kuwona wole wona wasinzidde sigala naffe tovaawo